Bitfama. Chenda mukaga katonyeze satu Kampala. Nechenda mukatonyeze 0 Masaka. Amawulire gakusomera John Mark Segawa. Doka kutusibwako White Star Magic Detergent. Sabuni wobunga tukuza. Mu mawulire ag'enkyalo leero ng'ekirwadde ekya COVID-19 kigenda maaso n'okutalaga eggwanga n'okuliza ku maviivi ekitongole eky'obwannakyewa ekya Community Health and Information Network CHEN kisabye abantu okukomya okukozesa buli ddagala lye bawulidde nti liwonya ekirwadde kino ate kino kiyinza okubazaalira ebyeru maka ebyazaalira ku nsiko. Ekitongole kino ekya CHEN bawomye omutwe mu kusomesa abantu engeri y'okwekuumamu obulwadde bwa COVID-19 nga bali maka gaabwe ate n'obutamala gakozesa ddagala era basookedde mu kusomesa abasentebe b'ebyalo abasobye mu 35 mu district y'e Kisonga bagamba nti ebisinza okuviirako obulwadde okweyongera be bantu abakozesa masiki emu emirundi egisukka mu gumu ate abalala bazikozesa bubi nga tebasoose na kuzoozaako. Ye minister mu government ekisikirize ow'ensonga ez'omudamu ggwanga era nga embaka wa Mukono North Abdallah Kiwanuka ateesatiza okuwalawala government agikube mu mbuga z'amateeka singa emala n'eremera ku nteekateeka ey'okuteeka obuuma obulondoola ebidduka mu mmotoka ne pikipiki. Olukiiko lwa minisita ku ntandikwa y'omwezi guno lwasalawo nti ebidduka byonna okutandika n'ejjo birina okuteekebwamu obuuma obulondoola ebidduka ebyo ate nga buli omu agenda kwesasulira. Kakati omubaka Kiwanuka bw'abadde ayogerako n'abamawulire ku parliament agambye nti enkola eyo gavumenti wadde yagireese naye teyasoose kulowooza nnyo kubanga kino kimenya mateeka. Ye omubaka omukyala akiikirira abantu b'ekyotera mu lukiiko lw'eggwanga olukulu Fortunate Nantongo asabye omukulembeze w'eggwanga General Kaguta Yoweri Tibuhaburwa Museveni okwanguwa akateeka omukono ku tteeka ly'ekitavu ky'abakozi ekya NSSF eryakolebwamu ennongoosereza kiyambeko abantu abaterekayo ensimbi zino okuziggyayo batambuze obulamu mu mbeera ddala ey'akazigizigi. Nantongo asinzidde ku kizimbe kya Paalamenti n'agamba nti Paalamenti y'e10 wadde yayisa etteeka lino naye omukulu ow'enkofiira kyaganya okulisaako omukono wadde nga lyandibadde likola nnyo mu biseera bino eby'obutyabaga. Ye minister avunanyizibwa ku byobuwangwa obuyiiya ne katemba mu gavumenti y'ekisikiriza era omubaka wa Mawokota North Dr. Hilary Kiyaga Innocent amanyiddwa nga Elderman abasomesa abali masomero g'obwannannyini abasabye nabo bateekebwe mu bantu abayetaaga okubeerwa mu kiseera kino ekizibu nabo bafune ku mitwalo 10 ezigenda okuva mu gavumenti baweebwe ne ku mmere. Omubaka Kiyaga agambye nti amasomero gano abasomesa baakoma okufuna emisaala omwaka oguwedde mu mwezi ogwokuna kyokka babadde batandikiriza okuddamu okutambuza obulamu amasomero gaddamu okubwako ekibaati kyokka nga tegamanyiddwa ddi lwe gagenda kuggulibwawo. Ate akakiiko akasiddwawo Paalamenti okuyambako mu okulwanyisa obulwadde bwa COVID-19 katandika ekiseera kyonna emirimu akagenda kusooka kusinkana gavumenti okwekkaanya engeri ebitundu by'eggwanga gye bisomeseddwamu ekirwadde kino ekya COVID-19 n'engeri gye kirwanyisibwamu. Banaffe eddakiika ziweredde ddala 4 ezikongose ku ssaawa emu ey'okumakya ng'egabadde amawulire gaffe ag'essaawa zino mu bujjuvu kambalekera abasisemusi jjajjandobesa omukunji omusezi n'akaki omwana w'ababi ababiri n'amootyo mbalanguzi omwana w'ekyegeegwa nyina bulongo akusekula nakakyachalibwa batwale maaso ne program sisimuka ze John Mark Segawa. Entebereza y'obudde musisimuka. Banaluwero mwebale kubanga wekumide ku kintabule ky'omuziki ekisinga Beat FM katulabe luweru afanasi batya soka kyabenna ku macha tujja kuba n'ekidedde naye tekijja kuba kyamaanyi tusubirayo kakusana n'era n'olweggulo tujja kusubirayo ko akale mpola mpola.